Batanabye kiboka zigenda okulya atanabye mweronkome ani atanabye Nanabye. ani atanabye zawode tewanabye Nanabye. jajja banabye Alright, okola chamanyo kubanga okyekumidde ku celebrity track UG akatambi ako nga bwe kasoose kaportrayinga kyenjagala kyetwagala onyumya ku lunaku olwaleero Faridah Nakazibwe oba muyite Faridah of NTV mwasuze mutya ne NTV akawongezi. Faridah Nakazibwe mukyala muzadde era mukyala ayagala abaana. Onaku leero tuzze kutangaza muko tulabe Faridah Nakazibwe okwagala kwe okw'abaana kuyimiridde kutya, love ye eri abaana abato eyimiridde etya, ng'ogyeko ababe bazaala abaana basanze ebbali, treatment ye eri abaana abato eri etya. Kuba Faridah tumanye nga mukyala ayagala ennyo abaana abato. Faridah Nakazibwe we mulengera ku screen Faridah Nakazibwe nga bwe tusoso balaga Faridah Nakazibwe ayina bakyaliddeko abaana bakyaliddeko mikwano gye family eyo mukwano gya Faridah yabakyaliddeko n'abaddukira mu ngeri mu benja. Twabalazeko musolo yabaddewo mu celebrity track yasoose nga abaana bamwahaga olabya nga Faridah Esanyu ayina lingi nga abaana nyumya n'abaana zanya n'abaana bamugwa mu buhaga bwababuuza atanaabye yaani bannange atanaabye yeerope nga bwe musooso okuwulira amaloboozi ago. Kati awo nga tuvuddewo Faridah yaani eri abaana abato. Kati nga tugenze ku family ya Faridah kyemusinga okwagala okumanya Faridah bw'abeere waka n'abaana abato bawalabe abeera atya. Kuba Faridah ayina abaana ab'obuwala abeera atya ne bawalabe nga bali waka mu kaseera kaabwe ak'eddembe. Tuyina wano Faridah mumulengera ku screen awo bali waka naye nga mumanyi nti bw'obeera ewaka kati nga kalantiini eno nti musobola okukola buli kimu kyonna okubeera nga mwejjaku ekiwuubaalo family as a family, no, you get nti kati wa Faridah mulengera ku screen awo ali ne muwala we bali waka bali mu kunyumirwa bazina ku mazina awo nga omulaba banyinyi ekiwato kale having a fun. That's Faridah omuzadde omutuufu gwenjaga bategeeza. Njaga mbalageko katono awo mulengera ku screen awo nga Faridah aline muwala we banyumirwa. Omuwala we avaayo bwamulaga maama bakola bwe bati awo ne bavaawo. Kati awo nga tuvuddewo Faridah Nakazibwe, wizi Faridah Nakazibwe eri abawalabe ewaka nga bali mu time ey'okukiringa. Kati awo ku tebo awo balina emboozi gye banyumyamu. Abawalabe banyumiza mami bwe balya ku byokulya banyumya maama kino tusanze bwe kiti kino this is and this. Kansooke mbatereyo akatambi ako abawalabe bali ku tebo balya weetabix balya ki bali ku watermelon nga mulengera ku tebo awo bali mu kulya okulya banyumiza mami okitegeera kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kisoko mulize eddoboozi lino then tukomewo nyongere mbatangaze mbalage ebice ebirala Faridah byakola ne bawalabe mu biseera byedde. Mommy, my little friend's words. Delicious Bonjour means bye-bye, and tata, my good man, means when you send someone and you're wishing him good luck. And you said tata bye-bye? What is the word? Tata, my good man. Wow. Mommy, my little friend's words. Delicious Bonjour means bye-bye, and tata, my good man, means when you send someone and you're wishing him good luck. And you said tata bye-bye? What is the word? Tata, my good man. Wow. Awo nga tuvuddewo Faridah Nakazibwe ne family ye ne bawalabe kyekiddako awo nga bamaze okusanyukamukko maama bamaze omunyumiza olunaku nga bwe lutambudde kyekiddako awo Faridah Nakazibwe awo tulengera ewaka waliwo kana kayimba ka Faridah aka Bruno ke yayimbamu erinnya lya Faridah. Kati awo olengera ewaka awo ku screen oli omuwala nno muwala wa Faridah oli ali mu kwetegereza nnyo akayimba ako maama eno bwanyumirwa akayimba Faridah mwana Bruno ke naawe
Katonga Faridah anyumirwa akayimba mwalawo naye ekisinga okunkwata mu kavidiyo kano mwala wa Faridah afocus agitadde ku luyimba wali yetegereza who is Faridah gwe bayimbako bamugamba mami that is your picture I see that is your picture mama no that's not my picture that's your bottle no that's not my bottle please osegera obali mu kwetegereza nga mama we mulaba bwanyumirwa akayimba ka Faridah badnayo mwana Faridah Nakazibwe oyina love ho oyina love eri abaana oyina love eri omwami buli kimu bannaye gwe naali eyo nga tewegomba bulamu bwa Faridah mbakwewunya kati awe mulengera nga anyumirwa akayimba ako mpolampola free time just kubeera waka ng'onyumirwa ne bawalaawo n'abaana be ewaka nawe so kikola n'onyumirwako n'abaana bo ewaka awo nga nkugjeewo kati ngenda kulaga ka vidiyo bawala ba Faridah bayimbi maama wa muyimbi balina akayimba ke baddamu ak'oluzungu kakwagazisa okukawuliriza ogenda okanoonyeko abaana bano baali bayimba ku ki abaana bano bali mu motoka awo olengera baali bayimba ku ki akayimba ka luzungu naye kakukwatako n'olya nga bawisa Faridah Nakazibwe owaffe akulage katambi kano nga bali mu motoka banyumirwa akayimba kano nga bayimba mami akayimba kano abaana bakwata oluyimba mu mutwe si ono si TikTok ne mutulaali ne mukulaminga nonga tetuulira bigambo byoyimba kano kayimba kaddala bawala ba Faridah we bakayimba ne maama waabwe banna this is a nice family banna buli omu yegomba okwerako ne family enge ya Faridah ng'onyumirwa obulamu ne bawala abo oba batabaniivu oba baana abo bozadde ng'onyumirwa ne komulizimu katambi kano tusikomewo kati awo nga tuvuddewo mwala wa Faridah baali basiriikiridde awo kavidiyo akakadda kwako baali basiriikiridde awo mwala wa Faridah n'amugamba mami my teachers told me that you are a journalist nga amunyumiza obulamu akusomera bye bayiseemu abasomesa babatiikinga ki babasomesezza ki naye mu byonna maama n'abuuza muwala we olowooza abasomesa mulimu gwe bakola kye bafuna kye bateekeddwa okufuna ko muwala we nti nedda olowooza bateekeddwa kufuna ki mane zenkana ki muwala we nasooka alowooza awo n'amugamba like a suitcase of money mama n'abuuza olowooza keesi ebeeramu ssente nga meka I don't know but they deserve that amount of money so kansooka nkuteerera akatambi kano olabe nti omwana ono ayagala okusoma ayagaliza n'abasomesa n'omulimu gwe bakola soka olize ebigambo bino mpola mpola They teach apart from me. The president, wow. Doctors, ministers, even daddy, even Jaja, pilots, everybody in the world was taught by the teacher. They even taught themselves. So you're right, teachers are actually very, very important. But do you think we have rewarded them what they deserve? No. What do you think they deserve as teachers? Money.
How much is a suitcase full of money? Thousands of shillings? Millions. Like 2 million? 30 million. 30 million. That's what a teacher deserves. A year or a month? A year. 30 million. Okay, that would be like how many millions a month? I'm so sure you can do the mathematics. Yeah. But kids are things. We are not rewarding our teachers what they deserve. Beautiful discussion, my girl. Give me 5. Yeah, man. Awo nga tuvuddewo ndowooza muwulidde mbu abasomesa beetaaga ekisawo ky'essente oba kisawo ki bannange muwala wa Faridah obulamu ne bawala abo baddange onyumirwa obulamu bannange. Awo nga tuvuddewo ngenda nkutemera nkulaga obulamu bw'abaana ba Faridah bwe bayitamu n'ennyaabwe just mu free time. Kati ekisooka kati kino kiri wano. Faridah is a celebrity. Abaana b'ekitegeeza bwe baana bagenda baba bamanyikiddwa. Kati wulira emboozi eno. Nolwali lunaku lumu nga batutte ku ssomero eppya. Tubanyumiza nnyabwe ekibadde ku ssomero. Bane maama buli tubadde tugenda bagamba abaana ba Faridah bannanga. Ono ng'agamba nti mu maaso emabega ku left ku right bagamba nga lwempita bagamba baana ba Faridah. So kuwulira emboozi eno nga biza nnyabwe mami bana tulifuse ba celeb buli kusomero batubita abaana ba Faridah. Okay, wuliza emboozi eno naye nga nyonge kutegeeza nti tova ku celebrity track subscribe twongera okutegeeza nti tukuleta ba celebrity bo ne tukutemera tu digesting obulamu bwe bayitamu ne families zaabwe naddala mu kaseera kano ke tuli mu kakalantini. Wuliza emboozi eno abaana nga banyiza mu nnyabwe nti banaye tufuse ba celeb ku ssomero. I was going everywhere, people asking, your mother is Faridah. Even Munange, mommy, I was busy when they finished labeling our uniforms with this. Physically, Munange, I was just there seated. I'm surrounded. Sina na wakuita, bulijai tambula. No people are following me. Abambadi mabega, some left, some right. When I was eating in the dining, people are saying, that is Faridah's daughter. I can even knew they were surrounding you because you were Faridah's daughter. I don't want to be that Faridah. Mommy, you have to. Lakini Saudi na chagala. Ata go to chagala. But it's God's will. If Allah says so, Mommy, give me these shoes. Katwina akatambi kano akaddako mwala wa Faridah omwaka oguwedde yagenda mu kisaakaate naye alani cruise gye yamugwikiriza eyo mu kisaakaate n'amubuuza oyize kukola ki oyize kukolayo kibi bintu byanjawulo nnyo omenye bira mu kisaakaate abaana bayiga okufumba bayiga okuwaata bayiga okwetegekera obuliri bwabwe bayiga okuwooza engoye mirimu mingi gye bayiga mu kisaakaate era big up twebaza maama n'abagereko okuteerawo ekisaakaate kino abaana bayiga ebintu bingi ebyenjawulo. So omwaka oguwedde ekisaakaate kyakwatira mu bawala ba Faridah kati alani cruise abayitayitagwa ku muwala wa Faridah amugamba kati omwana ng'agamba bulijjo maama wakabinyo ku TV nange kamulage nti walero nzaali ku TV era nze bannaaye ekyali awo sokolire omwana wa Faridah ng'atugamba byayize mu kisaakaate ayize okukola ice cream ayize okwala obuliri ayize okufumba so ng'agamba maami agenda kulya ice cream waweerere no njamma nga mukole ice cream abwe bityo sokolire emboozi eno yalimu ne Alan Cruz nga banyumya ku nsonga z'ekisaakaate kati sooka omutunuulire omugambe mami today is my turn bulijjo butaala obulireyo today is my turn. Mommy, today is my turn. Every time you're on TV now, it's my turn to Where is the other sister of yours? She's the other side down. She also came? Yes. She has also attended the Chisakate? Yes. What have you learned so far is the Chisakate? Jizo kwala buliri, jizo kola ice cream, jizo... Obade tomanyi kwala buliri? Mami yatugamba buli kimu okikola. Bade manyi. Naye engeri y'ekisakate. Engeri y'ekisakate. Ki ekirala ky'oyize? Okola ice cream. Omanyi okola ice cream? Kyogamba mami kati ice cream agenda kuba mulya kyere? Ye. Ye. Soko omugambe mami ice cream gwe kyoba omanya. Ice cream ebyo bya ice cream tubimaze. Mami ebyo bya
eyo abaana bo balina okuba nga bayiga emizannyo egy'enjawulo okuli okuwuga baba mulenzi nga asobola okusamba omupiira ng'asobola okudduka. So wano nkulengeza mu mazzi bawala ba Faridah. Tuli ku keeping up with the Faridahs. Bannange Faridah yeyagaza obulamu era omuzadde yina abaana bo ono batreatinga bwoti. Kati awolengera abali mu mazzi bali mu kuswiminga, maama bwa capturing akatambi bali mu kunyumirwa obulamu. Awo bali mu kunyumirwa obulamu. Bannange omuzadde yenna yeetaaga okulabirira abaana mu ngeri bweti bubanga kisoboka. Tuli ku mboozi ya Faridah Nakazibwe, obulamu bwa Faridah eri abaana abato. Ayisa atya bawalabe, ayisa atya abaana abalala, abaana obulamu bwa Faridah eri abato. Kati awo tuzaako Faridah ali ku ddwiro, naye ku ddwiro era still bawalabe tabaleka mabega, okitegeera tabaleka mabega. Abaana abayigiriza bagita physique notso okubanga bekeepinga bali mu shape nga bakola ddwiro. So bawalabe balina obeera waawo bayige do this and this okola bwoti. Kale kwegamba tuli ku keeping up with the Faridahs. Baana Faridah Nakazibwe. This is so nice and amazing. Obulamu bwa Faridah bulungi bambi, mukyala mulungi, mukyala mugabi, alina omutima omulungi eri abantu abalala era naddala abaana abato. So that tuwadde kulaga obulamu bwa Faridah eri abaana abato n'engeri gye yeeyisaamu ne bawalabe, engeri gye yeeyisaamu n'abantu abalala n'abaana abato abalala. So she's a loving woman, alyagala nnyo abaana nga bwe kinyonyodde. So keep subscribing on Celebrity Track, our channel, YouTube channel. Ku Facebook kwe tuli Celebrity Track UG, ku Instagram ne gye tuli Celebrity Track UG. Nango so kumfolonga Instagram at Divorce Matovu, ku Facebook at Divorce Matovu, on Twitter at Divorce Matovu. Tukwagala nnyo, tugenda kwa tukuleetera the keeping up with this Faridah Nakazibwe. Eno episode tugenda gikolako in bits ez'enjawulo. Tukulaga obulamu bwa Faridah Nakazibwe eri n'abaana abato, eri Faridah Nakazibwe abayeeyisa atya ku mulimu, Faridah Nakazibwe akola atya. Temuva ku Celebrity Track. Tubagala nnyo, we love you. Subscribe obe ng'onyumirwa ebintu eby'enjawulo. Nnyo temuvaako mubeereko.